Omunyo live kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri. Emisinde GY'AKABAKA gibadde gya lunaku lwa leero wabula olw'embeera y'ekirwadde kya COVID-19 gitambudde mu ngeri eri scientific ng'abeebyobulamu bwe balagira mu ggwanga. Tutuuseeko mu bitundu eby'enjawulo omuli Mityana, Jinja, Mubende n'awalala wangi nnyo w'ogenda okulaba olabe engeri emisinde gino gye gitambuddemu. Abantu b'abeene mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwetola Uganda yonna beetaba emisinde gy'olunaku olwaleero egy'amazaalibwa ge wadde nga gyalina kubeerawo mu mwezi ogwokuna kyokka ne giyimirizibwa olw'ekirwadde ekya COVID-19. Mu division eya Makindye Ssaabagabo emisinde egy'omutanda gitabaganyizza bannabyabufuzi abeevuganya era ebyobufuzi basoose ne babissa ku bbali. Omubaka wa Makindye Ssaabagabo aliko Sempala Kigozi Ssajja ly'abeene agasimbaganye ne muntu ni Filipo ayagala okumugyayo ne beeraga obwa kisajja kikulu. Bano badduse kilomita 15 nga beetolola ebitundu eby'enjawulo ebikola Makindye Ssaabagabo era abawanguzi ku mitendera egy'enjawulo baweereddwa emidaali. Temanyi COVID tusabe nnyo ali bagenze tujja kuba bangi nnyo twasazeewo era ndowooza mwakitegedde Obwakabaka n'enteekateeka yasazeewo tuddukire mu maka gaffe. Abagyetabye mbasiimye omutanda olw'enteekateeka eno. Sanyu tubaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tukera emisinde gino tusabana buli mwaka tulemu emirundi ebiri buli mwaka. Ne mu tawuni kanse y'Ekyengera mu disitulikiti ey'e Wakiso gikulembeddwamu bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo. Omubaka wa Busiro East Medal Lwega Sseggona akuutidde abantu okujjumbira okukola dduyiro ate bajjukire nti ekirwadde ekya COVID gyekiri. Kubanga muwawukana wano ng'omuntu takalina n'atuuka wali n'akafuna n'akomawo ng'akalina ate kasaasaanira ku misinde gyayiriiri. Omwami wa Kabaka owa Mituba 3 Kayiga Dennis akubirizza abantu bongere okwagala Kabaka waabwe. Yo mu kibuga eky'e Masaka mu ssaza lya Beene ery'e Buddu emirimu gisanyaladde ku luguudo oluyingira ekibuga. Omubaka omukyala wa disitulikiti ow'ekitiibwa Mary Babirye Kabanda bw'akulembeddemu abaddusi abasobye mu bisatu. Bano basoose kukola dduyiro omubaka Kabanda n'abasimbula ku Total Highway ne bayita mu kibuga eky'Ennyendo okutuuka mu Nakayiba wakati mu nduulu ebadde bakubirwa. Yeebazizza omutanda olw'enteekateeka eno n'asaba abantu okutwala obubaka bwa Kabaka nga kikulu. Tuddamu omulango wa Ssaabasajja Kabaka nti twekebeze siriimu wali siriimu atta. Ne mu ssaza ery'e Buweekula gikulembeddwamu omwami wa Kabaka atwala essaza eryo Nantayi Immaculate Kafeero ng'ono ategeezezza nga bwe beeyawuddemu ebibinja bisatu okuli Kasambya, Mubende Town ne Kitenga. Emisinde gino olw'okuyambako okulwanyisa obulwadde bwa AIDS era naffe omulamu atukutte n'amaanyi. Wano we neebaliza bannabuweekula bonna abawaddeyo amaanyi gaabwe gonna ne basobola okuddukirwa omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Y'omumyuka owa Luweekula asomye obubaka bwa Katikkiro mwakubirizza abantu okunyiikira okwekebeza ekirwadde ekya mukenenya. Enteekateeka eno ey'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka etuukidde mu kiseera kirungi kubanga olwanga lumu ogw'Ekkumi buli mwaka lwe lunaku olw'okwefumiitiriza ku mukenenya mu nsi yonna. Omwami wa Ssaabasajja owa Mutuba gumu Kitenga Busulwa Ntoniyo ne Sipiika disitulikiti y'e Mubende Ndooli William basiimye bannabuweekula olw'obujjumbize bwe balaze. Era kimpadde amaanyi n'obuvumu olw'abavubuka bannange
ekidduka emisinde gino kyeyolekedde nnyo mu mbeera eno mu kitundu ate n'abantu ne bakyagala nnyo. Tuddemu ak'obuntu especially omuntu amanyi nti mulwadde lwaki wandibadde n'omutima ogugamba nti ogenda kansiige busiizi wandibadde ng'ofuna omutima ogwo n'otegeera nti oli mulwadde then naawe n'osobola okuba nga weekuuma ate ne kikutwaliza n'obudde bwo ng'okyaliko ku nsi. Ne bannabyabufuzi abalala bagyetabyemu. Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi olwa enkola eno ey'okulaba ng'ayamba bannayuganda naddala okulaba ng'abeerawo n'okuteekateeka okulaba nga agana amadduka ga leero oba emisinde gya Buganda gy'ataddeko leero gyakulaba nga giyamba ku kirwadde ekya siriimu. Ne mu bwakyabazinga obwa Busoga gyetabiddwamu nga baddukidde mu kifo kimu ku kisaawe ky'essomero erya St James e Jinja. Gisimbuddwa omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu Busoga Oweekitiibwa Kizito Peter wakati mu kufaalaasira abantu okwongera okwekuuma ekirwadde ekya mukenenya. Ate ekirwadde tekiriiko ggwanga, tekiriiko ddiini, buli muntu yenna kimukwatako. Kale n'olwekyo tubaza Ssaabasajja okusinga okuteekawo emiramo gye egiyamba abantu bannaffe. Naffe abantu be abawangalira ebisoga ne bannaffe be tubeera nabo twejjumbira era ndi musanyufu okulaba nti abantu aba buli kika bajjumbidde. Abamu ku bagyetabye basiimye enkolagana ennungamu wakati wa Buganda ne Busoga ebasobozesa okwetaba mu nteekateeka za Kabaka nga basinziira e Busoga. Ekintu kino kizaamu amaanyi ng'abavubuka naffe abakadde abakuze mu myaka tuze ne tutuuyanamu mu ssanyu. Kale bannaffe tuli basanyufu nnyo. Ayi Ssaabasajja tukusabira mirembe, tukwagala nnyo, weebala tuweereza mubaka nga tuli Busoga n'otulowoozaako nogaa nti ofuna atukulembera. Nga tulwanyisa AIDS era njagala okwebaza nti n'emyaka gyaffe tulina okwetabanga mu bintu ebyo bikulu okwagala Ssaabasajja Kabaka. Ne Luweero abadduse bajumbidde emisinde gino egy'amazaalibwa ga Kabaka era nga bakubiriziddwa okwongera okwetangira ekirwadde ekya COVID-19 ne mukenenya. Netulwanyira abaana baffe abakyali abato tulabe nga tulwanyisa akawuka kano n'embeera embi gye bayinza okuyitamu nga bakafuuka. Tunajjukira nti Ssaabasajja Kabaka bw'abanga yakulembeddemu olutabaalo lw'okulwanyisa mukenenya naddala mu bavubuka be yawa omulembe guno kitwakatako ng'abaami be mu masaza ag'enjawulo okukulemberamu abantu be mu bitundu bino eby'enjawulo okukulemberamu abalemezi okubakubiriza. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ku lwa Salt TV Omunyo.